ekire Boston kyempuliddeko mpuliddeko olugambo olwayitinganye era ndowooza bino byali yalite kuba mulimu na arrest teruba terukyali lugambo omuvubuka Munnayuganda n'omukyala omuvubuka munnange yabadde ali eri naye tannafuna bambi mpapula akyali kugundi kuba yagenda mwasayira mu ndowooza kati akyali kapapula kali eri ke bagaba okukolerako naye nga tokkirizibwa kufuluma kakati olw'okuba nti ate omuvubuka oyo abadde n'ebizibu bye ng'omuntu bamukwatako emabegakawo ng'atamidde ne bamugamba akkirize ekibonerezo akkirize omusango akolere munda ekibonerezo naye omuvubuka yakoze nga abantu bannayuganda bwe tukola muwala munnayuganda omuvubuka munnayuganda yamutuukiridde waliwo balina buloka balina dayasiweeri kakati yakoze atya kati dayasiweeri yabadde mukazi kati we yakubidde dayasiweeri n'amuweereza omuwala oyo omuwala ne bakkanya kye bakkanyiza omuwala yazze nawuwe ne beesanyusaamu ng'era abantu abakulu bamaze okwesanyusaamu era n'amuwayo kyakola ki kyamuwadde wayise olunaku lumu omuwala n'amukubira essimu nti alo owaye njagala twogeremu n'amugamba kuki twogere kuki naga njagala tusinkane twogeremu ono n'amubuuza okwogera kuki nga ye balowooza twogere kuki n'agamba kiri ekikola kye twakoze nze nabadde sikkiriza wankaseemukko kono kukaka ntya omuntu yazze wange ng'ekikuleso kimanyi netegana n'emiwendo nenkusasula n'ogenda bulungi kakati ngamba otya munaka naga wankaseemu naye njagala twoge naga katuwadde ogamba ki tinjagala mpeyo ku ssente naga ssente zitya nga ssente zamusaba kibanga waga nti naguze omuwala otya batonda meka kibanga naguze omuwala katugawe kadu emitwalo ameka abiri kakati ate olinaga nti mpayo obukadde 10 yamusabesi abiri go yagatutte namala gamba nti kakati obata yagamba bintu bino bigende mu maaso mpayo obukadde obwo mpayo obukadde 5 oba kyekyo nkola ki nkwabya honamuga bukunja bya kuki nga ye aloze emwale mu Uganda yakute mukwata yakoze ate yamukutte mukwasi begasse bulungi ate barepo eyo okiwulira begasse bulungi si mukazi nti yamusanze nti repo ono yamutumiza ku munne omuntu yabaddeko okujjewaka tasobola kubanga yabadde rape ng'alina ne buloka webale nnyo buloka yaleese omulimu ono okujjewo ono n'aguwummuza kati yaguwummuza yaguwummuza ku kifuba yaguwummuza ku bugenderevu naye omulimu gwabaddemu akalipo ebbali gwabaddemu akalipo kakati ekisinza okuneewuunyisa omuvubuka ono atuuka avaako wayango no byamugamba tabikola ki akubira buloka owa yeyogerako ne munno omwana gwe wampadde yezi wanujjwa kati lunaku lwakubiri aweza namukoze eki aweza mbuye teyakkiriza byadde Boston kati nawulidde Worcester eyo Tina gyabeera eyo ekibuga kya Tina Worcester akati okukakana nga omusajja wakubira kwono ayogereko n'oli akubira dayasiweeri yogerako ne bugi yogerako ne pozen yafuna benzi yani yogerako ne Shakiro wa dayasi ebintu nga bicyankalanye dayasi gakanjogereko naye kati ono bwe yalabye nga biri bwe bitoma kye yakoze olw'okuba yabadde alina tageti eyokubba omuvubuka kiraka kakodyo ke kayitamu kirabe kagenda ababbawe batyo n'agenda mu ddwaliro n'agamba dokita nti bandeepinze badde nsaba onkoleko kati enkola ya mu Amerika mwabatera okugendayo kigambibwa nti dokita womuleetera omusango ng'ogwo eyo keesi ennene nti obama wankubye oluyi oba antomedde oba ki ye akukolako ng'eno essimu wekubira poliisi
okitegeera era yadde dokita amukolako naye ng'essimu eri poliisi wegikwata wano waliwo mujje mulabe keesi eno waliwo omuntu gwe baleepinze nga bajja nga bavaawo bagambye omukazi kiri kitya eno keesi gyogirako bagenze ku adresi ey'omuvubuka omuvubuka bamubase omukazi bamugjeeko enkwaso nga zisoma gantakabi yabadde naye oledi jukira zimalamu ba 7 days oba ki ekiwulya kakati munnange bwe kito bwe kyabadde era okukakkana ng'omuvubuka bw'ati wabidde ali mu komera okunoonyereza kukyagenda mu maaso naye bannayuganda kyebakola bannayuganda eri ekyo akomawo abaddemu ne DUI jukira abaddemu n'omusango guli driving under influence okitegedde kakati ate bamutadde wano yakomawo kakati mu buli ngeri essaawa yonna tumulaba entebe so kitegeeza ekimukomyawo byasava naye ng'ate badde bamuteeka mu asayiramu yavudde mu asayiramu ogenda nti eno bamukola ki era akapapula kabadde akolerako bakawa bali nti kituufu munoonyi wa bubudamu tukyamugira naye kagira akola obudamu yali anoonya bwaki obudamu yali anoonya bwaki nga negenda kubona mu maanyi obudamu yali asayiramu yali yaki abantu abagende nono kyembuuza yali anda ki kyamutwaza mu asayiramu kati ate bamukomyawo mu nsi bayinza obutamuzza naye ennaku zino Trump alina kyakola asobola okukukwata n'akuja Amerika n'akuloninga Venezuela n'akuloninga bamuloninga n'agamba ono bamunoonya nnyo eri ya kituufu nani kyebadde ngamba nti waba yadduka wano gundi politics ng'ate yo gavumenti ekyali mu power maybe naye bayinza ne Sudan ndoza South Sudan bayina naye basobola omuloninga South Sudan oba Kenya yasanyukidde ekyokuteeka visa simaye visa ozigira n'agamba bannayuganda tebalina gye badde babeerewo ajja kiwulira buwulizi naye agava e Boston we gaba geego egyemizannyo abaana bagizannyanga naddala nga omaze omutwala n'apimamu no nti oli anti obuzibu oli yapimidde eri gyali yapimidde eri nti kyesinga obubi nti amateeka g'eri gali so fast ate gakola naye ne wana abaana bakikolanga abaana babikolanga abantu bw'ojja kwesanga nga bemuyita ba corporate abasinga bayiseeko mu mbeera eyo bemulaba wano mu kibuga nga ba corporate nga bayiseeko mu mbeera eyo so munafe akomawo tetuli sure waba asayira mu gyalina ya politics asobola okuba nga bagenda muloningako ewalala oba okumuzza ku byonna naye nga so sorry ekyo kyo kati ye ate pimpu yali talina kyakukola waawo according ku kyanyigiriza maanyi wabula geemu yalabika yava eno e Kampala ng'agikola yava eno ng'agikola n'atuuka eri n'agiteeka ku levo ndala agafa ku kyeyo gawulira nagafa ku kyeyo ngawulira era mbalamusiza nnyo mwenna abali ku kyeyo naye njala bagamba nti empisa zo wagenda nazo kyandibadde kirungi ne zisigala e Kampala noli n'amanya nti ali ku kyeyo n'atagenda nnyo mu bintu byawa bintu ate kusigaza byeno kyendowooza nti abakyalimu omuzoogo ogw'e Kampala nze njenza baba bwe magezi bagamba nti mufune lisiiti oli bw'aba akuguzizza funa lisiiti tekikirizibwa bw'abanga takuguzizza era njala kigende ku likodi nti amagezi gano nabagawadde bw'aba akuguza kusiza kati kukigudde kwono bw'omuyita ajje ewuwo oba bwe mugenda okusingana wonna teekawo olupapula ne peeni sooke mukole endagaano nti nze nakawunde gundi zikiriziganyiza ne gundi ngenda kubeera naye eddakiika 7 ampadde $8 tebatunda kati kitegeeza bonna babadde musango omanyi twagatuwa abantu ekituufu maaso tekkiriza abantu kwetu anti kati ekitegeeza n'omukazi yabadde musango kati yaloopye eki yaloopye kumukwata ato yaloopye mumukwata ono n'agamba nti anguzizza anti buloka mbu yayise mu buloka anti ono yakutte gwe baanonye yagambye nti amuguzizza kati bwe banaatuuka eri ng'agamba nti ono omukyala yanguzizza buguzanga naye bateeka ku mpingu
anti talina bukakafu bwa ssente tewali transaction aleeta obukakafu nga ssente zimukwata ani ono omusajja nti yanguzizza omusajja aba akivaamu omukazi aba akivaamu aba akivuddemu because tewali bukakafu nga omuwa ssente yabadde yamwongera senemeka yabadde adabulinga nkugereza nti nga bonaagula omuntu emitwalo 2 enkera nakule nagamba mwami David mpayo miliyoni 5 oba kyekyo kangende wasakozi nkole pologulamu kubanga ate gye biraze aba yadde yamwongera mu kusente nga oba bino teyabirengedde tibajja munywa yadde amayita agende ku poli omanyi waliwo sitole ejja nga bwegaziwo ogirabamu ebituli bingi n'ebizibu n'ebizibu bingi kati ekizibu kyendabye ku mukyalo ono alabika naye yabaddemu obusiru olw'ensonga alabika yagenze mu ddwaliro afune ebbaluwa nti bamukosezza agireeta akangono asobola omujjamu ssente ate mu ddwaliro polisi gye yamusanze kitegedde tegeri waliwo sitole ejja n'ogiraba bwegaziwo ebamu oluusi abantu nga bagenda bonna kufuna muki bagenda kufuna bizibu naye nze kyendowooza omuze ogwo obwaba nga munno ogenze nga ddala mukkirizganyiza ng'ate ogenze mwesanyuseemu tekiba kirungi ate kumwefuulira noga nti ate kakati nyongeramu ssente ekyo ndowooza kiba kikyamu ekirungi nti bonna etteeka terikkiriza kukola ki otakkiriza tunda ono takkiriza tunda n'ono takkiriza kwata naye kakati ate obutasooka kulowooza mwesudde mu ntata mwembi banga n'omusajja yennyini amini omukazi yennyini talina bw'agenda kugamba nti eri yagenzeeyo ono ajja kugamba twakkirizganyiza bwana yagamba nti yabadde alina kumpa ssente nga bamugamba nga weetunda wano nga bateeka ku mpingu naye omuntu gwe baleeta ku address yereeta ata ku address kati nambe bukyabadde agamba bagenda bo bennyini bagenda kwereetera ebizibu bo bennyini bagenda kwereetera ebizibu bwe bateeso naye tebakyasobola kwesootinga ne kati kaŋŋambe abasigaddeyo mwenna nga mulina ennyonta bwe muba mubaddeyo nga tosobola kugumiikiriza ojje manyi kati muli bubi kubanga omwaka guno abamu mutidde okujja olw'ebizibu nti mulimu okulonda naki naye osobola okugumiikirizaako n'otogwa mu bizibu emyaka 2 tegiba mingi nnyo emyaka 2 tegiba nyingi nnyo n'olinda abatalina alina mukyalawo beerayo ne mukyalawo lwaki ogenda mu bizibu ebirala alina mukyalawo ng'oli Boston oli mu America oddawa beera ne mukyalawo bw'atalina gumiikirizaamu oba togumiikiriza tuli omuntu gw'oba ogenda okukola ki okwegattako okwekaniikirirako okolagana naye tekiriko kuwannanya temali abantu budde obugumiza tebuliwo aba bajja kukirowoozanga kya busiru naye kyaliwo okuva dda oba okusiba n'okuzza wano funa akasabbuuni tomala budde kubanga bonna bagenda kubazza omwameri kuza kumateeka ogenda kulya nnyonnyola one waba mukazi wo okumufoosinga akabozi bakusiba mukazi wo kakati ye mugamba ate musonyi oli yekoze delivery emiwendo gyaganye omukazi jaga yaddangula n'eŋŋaana n'anfoosinga ekintu ekiyitibwa omukazi mpula ebaba eddembe lingi naye omukazi kyeyakoze muganda munne nze kyova olaba kintu bannange sibalina onoonya woyinza okuddukira ne wakubula ku muganda munne nga musinkanye ku kyeyo nodda mu kubutulugunya obwenkanidde awo nga mwana muno yagenda kunoonya ssente alabire famire naye nga wagenda kunoonya ssente omukazi ekyakoze si tekiri feero lwakuba nti ebiseera ebisinga yayinza okuba nga yasanyuse nga ye naye tajeti yadde yakwagala ssente ziri miliyoni 10 si zeyadde ayagala ng'ekizampo zeyadde asabye ezextra eyinza okubanga gulumu gwe bakola wano naye tubagambira mugule kamera anti kati kamera ono muvuka adde akwata obutamira atwala ku poliisi n'amugamba ono wuuno wano ng'ayingira ono wuuno ng'ajjamu engoye ng'azisuula ono wuuno nga twerumansinga era wano wuuno ng'agenda okunaaba waba kyamusibya oyo era nno kyeŋŋamba kamera nemulaga nga oli ayingira bulungi ye mwenyini neyereeta kamera nezimulaga nga ye mwenyini yejjamu engoye n'ayingira obuliri era basiba
Bati banyigiriza. Ogofula kamera n'ogimutega. Kirabika baba bategeragana abiri ate ye ne yeepimira kingi. Kati empozi nga yagenze ku extra nga yagenze nagwa ku chuma kya mudachi. Aizo bana akude ku chuma kya mudachi. Kakati yango omwala bwe buzatidde kwogera nga yagude ku chuma kya mudachi nacho. Wajo somyeri. Oyina kutumirako. Mu mbeera bweti nja kutumira mukulu waffe Akiram nti nkutumiddeko nnyo mu mbeera bweti engeri y'okwebakola nawe byafuluma mukko ne bibulyabuliraawo nayo byafuluma tebyali bituufu so mu mbeera mu buufu bwe bumwera nja kutumirako kyuma kya mudachi e Uganda mwami Mawa Haruna Kabugu naye mutumiddeko kyuma kya mudachi nti naye abali ku kyeyo oba tosobola kugumikiza myaka 5 ogenda kubaka kitole nkubuulira mazima kubanga bagenda kubazza oba tosobodde kubaka kitole ogenda kudda wano weekwekenga waliwo abaana bayiza omuzeko kumonde beekwekera mu nyumba mugenda kufiira enjala mu Masembe yalokoka waliwo muganda mukwano gwe gwakola ne bamuyita Paulo bali bonnaawo naye yenga ye bino ebyekibuli anti kati ye eri ali ku mulimu kaje gwe bayita nanti ye ali ku kicuba Sakozi kirizo bagaana sente zifulume ze kuto commission kubeerako okusomesa abantu tesomeseza era teyafuna budget oba ate ready ebaako nekino ekintu ekiba kya myaka tebakyetegekera emyaka wano mukiyita batema mu luzungu sensitization civic education kakati bw'okitunuulira nti bakyetegekera emyaka 5 naye byabaka mugambe bintu bimuguddeko bw'otunuulira bagondi balina abakola ku buuma buno bw'otunuulira bagondi balina abakola ku buno nabo tebabumanyi kubanga kyabatwalira eddakiika 4 okola ku ba MP 5 olwo nga baba olonkinga balaga we bunaakola mu palamenti kyokka ne amaani bakiteekako nti okuyita mukuuma kano ka buwaze era oyina kalina ne kamala kukaaba guliini bwe katalaga guliini tovaawo kakati ate ekibagaana olumu okunyonyola ekintu kino nti anaakayitako n'ogenda n'osuula akalulu bajja kukuleka naddala mu ffe bamanyi nti no tebalina mbuwagezi kakati gw'ovayo ng'otaddemu n'ekinkumu kyo era ogamba walonze nga polling station obuli lukirufu bawaze 5 naye nga mukuma mulimu 12 kati olina okwetegereza nnyo emmeezi esooka wootukira ne bakebeera mu register emmeezi ey'okubiri oba kuba akakonga akalonda n'emmeezi ey'okusatu woogendera kukuuma akantu kalaga gw'olonze akantu kano kalaga nti bakuyingiza nti Sakozi aze amaze okufuna akakonge era wano ayingidde koodi ye yeeno era eraze guliini nti mulonzi wa wano olwo n'olyoka ogenda ku mmeezi eddako wakatiikingira okitegeera kakati ate wonajja sipiidi gwe ngomaze okafuna bwonajja sipiidi ngomaze okafuna ofubuutuke ogende mu bafo otiikinge owakuma tajja kuyita ye ajasiga naye ojja kuba tolonze ye anse njangu ginyiza okunyonyola abaki abantu olwaleero electoral commission tefunye wadde abantu 5 abazze ne tulabako Makinde nga bayimiridde nga basomesa ku bantu bwemanga owe Makinde sibalabye owe Rubaga sibalabye kakati owe Nakawuka yabalabye aba owe Nakwero kubanga toyinza ganti kino kyekisinga kuba kirifu twali badde tubalabye kuba batambuzawo n'ebigere okutuukawo owe Kiboga tannabalaba kati electoral commission gwe mulimu gwekoze omubi ogusembayo nti n'ekintu nayo nyini kyegenda okukozesa tekimanyi wano mwami Mawa yabadde ayogera eggulu ng'agamba kyewuunyisa nnyo electoral commission okujja n'egamba nti abano twabajja kakonge naye bakyaliko byebiriwo bano twabajjako naye bakyaliko Walukaga akyaliko n'abalala yagambye kwe bali ab'e Makinde naye woofunira obudde obusazaamu abantu wootafunira budde kubanga wano tulina ne mashini ezikuba obuntu obwo twalikozeyo emergency babikubira wano tosobola bikubira wano ate bikibipapula ate birimuki emergency yabalonzi ababiri oba constituency emu ne babira wano eya MP yokka emergency ekiwulira ne bagikubira wano ne bagamba nti eno emergency ya Lubaga ya Busiro East
anti constituency nyingi abantu babajje lwakuba abamu tebateesa. Anti gwe kyolina okumanya. Anti nkulaga abantu bajjamu nga 15 oba 2 ne bagamba kati constituency ezo tuzikolere wano. Ekiwulira mu constituency tulina ebitaano n'okusoba bwe zibanga 15 ze bajjemu ezo tusobola masini tusobola tuziyina wano bw'omugenzi kyanzo bagirekawo nga bazigula nadda. Okay. Ekiwulira so electoral commission so kati olaba umbrella wotikinga oba nze kubanga abamu bakyali ku bukonga ate bavudde. Njagala ompulirize bulungi tuwabaye abantu mpuliriza bulungi nze nyungira abantu bonna nti wolaba umbrella wotikinga okujjako mu constituency ze muwuliddemu okunnyonnyola engeya constituency anti wuliriza lwaki saagala kujjako kigambo nti wolaba umbrella wotikinga nti kigenda kuwabisa abantu kuliko president oba tugambe president womulabira ku umbrella wolaba umbrella wa president ayinza okutuma kifaananyi naye nga manya umbrella oba obulala bufa abantu babulye oba obulala bufa bufe naye wolaba umbrella wotikinga oba bulala bufa bufe naye wolaba umbrella wotikinga abakyali kakonge kati olaba ngenda ku omukulu atwala electoral commission abadde nga ayogera ebintu ebisinga mu kutuka okujjamu abantu simanyi kwogera biki ng'ayita mu buwaayiro nti akawaayiro akampeereddwa akakoze eki but mu kawaayiro nkaaga mwemu gi mu constitution ya Uganda Republic of Uganda mu ssemateeka ebawa mandate to educate voters bagiyita voter education and training mwekali mu kawaayiro kaki naye bakikoze okwetolola eggwanga lyonna gye bayita formulate civic education programs related to elections. Akawaayiro kali muki? Akawaayiro kali muki? Kitegeeza budget eba erina okugirako from the beginning tekuli kuteesa. Bwaba basobola okuyita parliament mu bwangu bafunde supplementary budget y'obuuma. Obuuma bwo wenyini budget gye bataleeterako kusomesa abantu bagenda bukozesa eri abalonzi. Kyokka basobola okwerabira sente za training ne civic education kuba voters nga neza chai zifuluma kati yeyo electoral commission gye tudiringa nayo okitegeera akuuma kano kakwegendereza kyekisooka abantu abagenda okulonda nga tuvuddeko wano mu kibuga abasinga nga tufulumya ekibuga balimi olina okujja nga weeterezeza bulungi ekisooka bwoba lyadagamba nti no omuntu olina okujja nga oli clean ekigalo kyokukisoma biki ne bagamba naye ate bano balimi tugenda baterawo amazzi naye ate bwojja nga olinako amazzi ku ngalo obanga ziri weeti era tekagenda kusoma ebyo byonna tebabisomeseza bantu tebamanyi kiki kyakola tebamanyi kiki kyakugirako kugenderako kitegeeza nti osobola okujja olina akulaga nti otaddeko ekigalo naye nga tekisomye oba engalo eziriko obutuuyo oba olububa obufuufu tekisomye n'oyitawo buyisi kitegeeza tebakurecognizinze wano ebyo byonna tebikoleddwa naye nga akawaayiro mwekali nti bateekeddwa okukola ki Faruku nkutadde akantu kano ekintu kino kyafekitinga pati zonna bakandidates bonna oba kirina candidate abali specific bekyafekitinga because abamu bali ku bukonga bala tebakyali ku bukonga kakati sakoze obuzibu twafuna wano mu Uganda nti obutaba bumu ekyo mbadde nkikubiriza nnyo abantu okuba twatandika puroguramu nti nga nze sikyagalira ddala kitutawaanyiza nnyo lwaki kitutawaanyiza nti essaawa eno byabakamu byakola singa twali bumu abadde atusoomooza busoomooza wano tugamba nedda byokola tetubitegeera singa twali wamu naye obadde osanga olinga omugamba nti wetegereza omuntu umbrella wetegereza kuba president olonda umbrella naye ku mubaka wa parliament mwetegereze nnyo mugenda okukola ki okulonda awo ne mwawukana n'okuyomba ne mukola ki ne muyomba kati essaawa eno
mutuuse nga n'ambuleera gye twali twogera okukubiriza abantu ate nayo nga tutandise kati ogigamba nti ate olaba gundi kola booti olaba gundi kola booti ffe twakirengererawo ne tumanya nti waliwo ebintu bye tulina okukwatiza awamu ng'abantu sakozi kankuwa ekyokulabirako nkiwulira nnyo nga bakyogera ti bampuuga abo baali baleeta ennongoosereze mu paalamenti nga bagamba tetugenda mu kalulu nga tetumaze kukola mateeka agagenda okugoberera ebyokulonda nga kitegeeza mu tteeka eryo mwandibaddemu ekigamba tyakuuma kabeeremu oba tekabeeramu okitegedde tusomesa abantu mu budde ki mu myezi 3 oba tetubasomesa naye ebyo byonna tebyakolebwa olw'embeera eyakola ki eyaliwo amagye gasusse okubeera mu kulonda amagye gaveemu tusigalengamu poliisi ennongoosereza ezo mpulira nti zaaliwo nga zitandise naye ennongoosereza olw'obutakwatagana tyazireese baali tebakkaanya era tezagenda ki mu maaso era ezo nezikola ki ne zifa kino byabakama kyakola saagala muntu ayimirire wano agambe mbu kya busiru kya bugezi eri byabakama n'abantu be okuddira akuuma n'agaleeta ng'ebula omwezi kumpi gumu ng'emabegako eri yonna yonna teyakola ki teyakoogera okuddira emisango n'agisala ng'ebula wiiki emu nabano n'obbaleka Kakonge ezo zonna tagetize era abaazimanyi oba kitegedde era abaakola ki azimanyi kati ate bw'azimanya kiri kyegambye nti twataaguka tetukwatira wamu ng'oli agamba kasaba ajjeeko wambuleera kasaba ajjeeko wa Nuupu be bamanyi kase waffe tuli bulungi so ne batamanya nti mu kwenunula abantu bonna tulina kukwatira ki wamu kubanga essaawa eno okujja owa Nuupu Kakonge n'ojjako owambule n'ojjako ow'eggaali oba waaki gyonna giba mivuyo gya byakulonda ekigenda okwonoona kye tulina okugoberera ne tugamba nti kino kikola ki kisuse singa babaddewo okukwatira wamu byabakama kinaani mu kutusoomooza n'aleeta obukongereeti n'aleeta obuuma n'abala n'abajjako n'agamba nti mbaleseeko tetulina bajeti nga byabakama asobola bulungi oba musobola okwekwatira awamu ne mugamba nti akalulu buli obajjamu abantu Ssenyonyi n'agenda ku fulo yandibadde bakiteekayo nadda nti buli awabadde abantu constituency tulonde mu gwokubiri kubanga ne mu kalulu kano koolaba mulimu abagenda okubbibwa mulimu era constituency gy'olaba ezigenda okusigalira ekyo kyo nkimanyi nga wabaddewo obuvuyo abamu bakabbye ojja laba ng'era bazzeemu okulonda akakonge kano nga kasigaddeko kaafekitinga katya akakonge kano bwe kasigalako Walukagga bwe yava oba omulala yenna atali Walukagga waliwo abantu ng'olwava Kakonge amawulire gaasaasaana naye waliwo ate abaasigala nga bo n'okubitegeera tebabitegedde nga n'abalonzi tebamanyi nga bagamba yagenze mu kooti kulabika omusango bagenda guwangula era oli ajja kulaba nga Walukagga ate Kakonge kwali olwedde yali kwambuleera bulijjo ate gye tulumiriza ajja mutiikinga kirizagaana era oyinza olaba nga bw'olaba omusibe bw'abeera mu kkomera n'awangula akalulu ojja laba nga Walukagga bagamba afunye emitwalo 2 egy'akalulu kubanga sakozi lwaba nti ffe tutwala ensi netugitwala nti ffenna tuli kyekimu ne wali eyo bamama naaka abatamanyi na misango gya Walukagga gyaggwa gitya okitegedde nga bajje bali eyo mu constituency ezo zibusire eyo munda abatamanyi na musango gwaggwa butya byagenda mu kooti byali bitya abo gye bali obukonge kyekyo namyo kyatagana n'obukonge nga bagamba obukonge mbujja wanze mbadde mbalaba abantu bangi tebamanyi kati akakonge kano oli ajja kutiikinga Walukagga bw'atiikinga Walukagga atiikinge Magoola omulundi gumu abatiikinga Walukagga bajje mu 8 batiikinge Magoola emirundi 3 batiikinga Walukagga bajje 10 ngeza Walukagga kuki kubanga ye w'amaanyi oba yalina erinnya mu babajjeemu ojja kulaba ng'ekyo kyokka obululu bw'opposition nze bwempita naye alabika akyaliko nze obululu bwempita obw'opposition
obululu bw'empita obw'opposition obwo bugenda kufa nga bufa mu ngeri ki mu ngeri eyo omuntu ajja kuva eri atike waliwo n'abagenda okuva eri nga yalondera Busiro ajja agambe agenda Busiro kulonda nga ne rediyo teyabifaako teyabiwulira teyamanya misango gyawedde gitya bannabyabufuzi obutakwatira wamu ye problemu yokka yokka ate bw'otunuulira kyeki kyegambye nti nuupu abasinga bajjamu banuupu tukkirize tugaane bambuleera abasinga be bajjamu kakati tosuubira owa DF oba awaani nga jagamba mwandeetako bali mu ezo nze amateeka sijja gabataputira ate tulwanirira ekyo oyo vulugu oyo y'obutabeera wamu agenda tukukubya nnyo mu byobufuzi byaki bya Uganda kyova olaba osanga nono nambemu abadde akitugamba wano tyabamawa baasanyuse twabamawa kati bali mu ssanyu neffe nga bamawa bali mu ssanyu neffe kye twaliko mu butabeera mu ssanyu be bantu baffe okwetereeza kubanga ono omusajja alina emivuyo era tolowooza nti babeka buli kyakola akikola takimanyi naye ffe tubuliddwa eddoboozi erigamba nti obuma tetubutegeera tino nakino Mugisa ali eri atambula bye n'abantu babiri towirangayo meeting egamba ne bannange mujje mwenna bakandidate musooke muveeyo ab'opposition tusooke tulabe kiki ekigenda mu maaso gundi ali eri ani munyagwa akola bibye kyobola newe kaggwa oli agenda mu kooti ono ate agamba kale leero nga ffe tugamba oyo bamuteekawo buteesi oyo muntu waabwe kakati nga tukyalina olulimi olwo tolowoozaayo eggwanga lino kola ki kununulwa na kutereera kati obw'e Masaka obuyibwa mu kisaawe nambemu ate alina kintu kyabadde agamba naye ekyo ndowooza kiva mu mikono gya isi bwe bamala okufulumya obukonge babuleeta kwerosi bwe babuleeta kwerosi baleerayo abantu be bawandiika ku kyalo ne bagenda okulaba amannya okugyayo akakonge kakati bali babujjayo babuleeta ku kyalo kati mwe ku kyalo mugenda ne mutandi osangayo nambemu w'okukyala omugezi yasomako yabeera mu gundi eyo ey'obukonge yeregister yatunula n'alaba gwani nti nze gundi tuddayo era isi bunafu bwa isi omanyi lwaki eno digital era gye tuliko omuntu yeesobola okwekeberera ku ssimu isi yandibadde erina database nga mawaseetaaga kunoonya LC kugenda simanyi ku kitawuluzi kugenda kwekebera physical abantu bali busy abantu bakola biki jaye simu yo mutugambe website nonderawa polling station abantu okumanya nafu nnyo katono nnyo mwami baba ekyanumye okumanya nafu nnyo omwana yatapinze mu data waabwe n'akolamu kafenoni fakade katuyamba okukebera n'omanyirawo ng'oteeka mu linnya laki n'entambulyawo ne nga bagyekali byonna badde bituufu n'abalonzi bamukutte anti bamukutte naye tebatuwadde ate ffe kyetukebererako Faluku mbadde nkugamba nti isi gy'oyogerako ekyo tugamba nti tekimanyi era teyinza kitereeza nkugambye akuuma yakaleeta leeti okwewandiisa kw'abantu negenda nga ekwongerayo kampeyini negenda nga ezisala lwaba mwerabira zakutandika bwe ziti ate kati zizina ne bagenda nga bazisala abo bonna bw'olaba bupapula tebuze bagenda kusigalayo ku kakonge be twajjamu emisango tugukwereye tugusale leeti tolina budde bwakukola ki bwakuloopa ago gonna bukodyo bwayo obw'okunyagulula kikwakata kuffe okugaana naye gundi tusiriwaza sakozi bw'olaba ng'omuntu ng'akola ebintu David Komwono togambanga nti David Komwono asobola okwesiriwaza naye nga mu kwesiriwaza kyakola akola ki akimanyi waliwo abawagira mwami Kyagulanyi nga babitegeeza waliwo abamuwagira nga balina obulumi ku gavumenti eno waliwo abamuwagira nga baagala babayite waliwo abamuwagira nga baagala visa kati tuli mu katogo tuli awo kati waliwo n'omuntu akwata audience n'agamba mwami Kyagulanyi agambye atya eddagala tebuli oddwaliro n'atembeeta ekyo kitegedde bulungi kakati wano Sakozi nkulayirira
tugenda kumala okulonda nga mwami Kyagulanyi afunye obutaka alako butali mu matuvu tabbi akaluluki MP ayagala genda kulayiro wa Nuupu okitegedde bulungi ye nga ayagala genda kukola ki eyandibadde agamba nti nedda nze tewali atagenda kulayira mwami Kyagulanyi batagenze mu parliament nange sigenda genda kubanga wongamba nti nze nafunye obulu ate president wange abamulonze nange be bannonze lwaki yeti yawangudde twali mpaka parliament yadde n'ogu agenda gaana ngenda kukwekeza mugakamalo ogaba kaadi z'abakansala wano walabanga omutume wagono nga baga nti batunze bakansala baguze kaadi wabirabanga walukagga n'avayo n'agaba abakansala bafunye kaadi mujje mwogere nti kaadi temwagulangule ez'ekibiina twali yadde n'ogu kubanga bamaze okufuna omunyago be bali mu bitanda biri bye mbadde nkugamba waliwo abalina obulumi bweyamala okufuna kaadi kyeyali ayagala nakola ki n'asirika n'adduka n'agenda okitegedde bulungi n'adduka n'agenda kati essaawa leero omwami wakyadde ali mu kuleeta aba takirambuludde nti wano waliwo aba FDC olwokusatu lwa wiiki eri eyaggwa mwami Derrick ono waggulu yengono yali manager wa Lutalo yaleeta 10 ba MP aba FDC 6 n'aba Nuupu 4 yabamakula eyo waabo ne bakyuka 10 be yaleeta Derrick 10 ati zile video ngenda zikula yaleeta 10 nga kuliko aba Nuupu bameka abe FDC 6 yabawakankula eyo waabwe n'abaleeta sakozi wano ekiriwo woowulira nti Lusagala Bosco bamujje akakiiko kabagobya abantu 11 lwaki meya w'Ekyengera gw'osanyuka n'otavaayo kugatta ddoboozi mwami byabakama kituufu nwamujje mu palamenti omujjeyo naye obuzibu buli ku ki bituufu lwaki FDC tojja kyeki kiraga nti abantu bano batukulembera bonna bali byavuna kyokka Kyagulanyi yagamba nze ndi kubya ddala naye gwe simanyi oli ku ki munamwe bali babayiye gwe nerekera ku makya n'okuba conference tinze tugenda kutambula bwetuti ne bwetuti ng'ono bamugjeemu kubanga ekiri atabala kikyane yasigadde ewaka sakozi wano mu Uganda mu Buganda tukyayina obuzibu bw'amaanyi nnyo okusomesa abantu ebyobufuzi okubitegeera kyokka ate abeefula nti bo babitegeera ate babitegeererako ddala kubanga amazima gali nti mwami byabakama ayagala kukulembera kulamula ba MP n'abameeya kukeera kigambo kiri eki tiffe tulaze obutali bumativu bwaffe okusinza ku bikolebwa ku bannaffe imagine bakava abantu ndowooza nga 14 akalulu tugenda keetabamu gwe sakozi bade sikiranko abantu 11 okubajja mu leesi nga bonna bafaanagana nti emisango gyabwe gifaanagana 10 ng'alaga nti ono mutuufu kakati sakozi toyina woosobolera kuŋŋamba baba bonna nga bafu sawa yimirizaawo bonna akusibe bakindi awo tuyimirizaawo awo n'akakiiko nga kafu nnyo akawanika abantu 11 bonna abafu tulina nekizibu sakozi nti essaawa ya leero wolaba nti baganda bafu bano nze kyovula nagamba ngenda kulonda wano abantu aba nja kulonda Kyagulanyi nonyezaala ebisigadde mbiveeko kubanga no sakozi woŋŋamba nti munyagwa si owolusaniya oŋŋamba nti oli ku kituufu wa Museveni tomwagala kyekikusimbye omuntu eka wempi kale tukaza ffenna bannaaye twagala kujjako obukulembeze naye tutunulya essaawa yalo bannayuganda batunulira nti Kyagulanyi tumudde mu mugongo ne bagenda kuga demokolasiya egamba buli kibiina okusimbawo omuntu waakyo mwe babbira ssente awo sakozi tekibangawo sakozi wano nga bitambula wano sakozi ebukulembeze nga butambula era nessenyonyo obulaba bakwaddwamu kafansonyi kuba bagenda kubeerawo ttagali awo bagenza okulaba nga eyo ngoma nnene anti luli yeewandiisa
era ekya Ssenyonyi kyogere kye kituufu. Nsonyi. Bagenze okulanga eyo ngoma nnene Tunabba. nga lugera kubeera buzibu. Sakozi tolina woyinza kuŋŋambira akakiiko k'ebyokulonda tekatwala tayimu emyaka 5 okulaba empapula za Walukaga zaaleeta n'ezaaba ne 11 ne mutazikeberamu emyaka 5 nga tuteekateeka okulonda ne mutamanya nti bannayuganda abatali ku internet beetaaga okusomesa abatalina intaneti beetaaga okutula ku gulawundi n'abalina intaneti tebabasomesezza nti weetaaga omuntu okutula ku gulawundi ne muteekako akakiiko ng'emugenda mulambula abantu ne mugaba bannange abantu betwajjamu bonna tusazeewo tebagenda kufulumira ku ballot paper kati nga tulikodinga wano Derek yaŋŋambye jiga ali eyo wa Walukaga agenda kulonda Walukaga Derek mutamani wange ne mugamba Walukaga yavaamu n'agamba nze gwe ngenda okulonda siremula gwe ngenda kulondawo kubanga yagambye waaba yavaamu lwaki tebamuggyeko kakati olaba emivuyo egiryawo tesaawa ya leero emyaka 5 tuba tusuubira okweteekateeka mugende okutandika okuwandiisa bannayuganda nga lukimu kiseetinze bulungi esomese bannayuganda bagenda bakuba olukuŋŋaano naye bagala kuteeka mulango ku leediyo oba ku TV nti ab'e Masaka mu kisaawe gundi tujja tulinawo omusomo twakubategeeza nti baganda bange ono ku ballot paper ono yasigaddeko naye temumulonda oba agenda kujja aliko X bisoboka Sakozi tumanyi kweditinga oba tusazeewo konstituensi ya Mwami Walukaga eno tugiyimirizza ye mwami byabakama yavunaanyizibwako ensonga zino bannansi by the way ne bannabyafuzi abakulembeze baffe bennyini naddala ba MP of opposition be bateekeddwa gavana nti ebintu bye tugenda mu kulonda si bituufu naye nabo buli afa kaluluke era gwogeza lwakubaffe Sakozi wana ba MP nagamba bane oba president twakodde mu constituency yange mpulira nfa siina maanyi nga yasaba ekintu eki president agende mu constituency ye kati kuliya Museveni kyakoze ate ekyo kimutana kutegeera yazzeemu okwetooloola nupu gyebadde ng'eyita yazzeeyo agenda yeetonda tonakola obutambi Mwami Museveni yazzeeyo oba leero abadde mu Bende oba abaddewa oba gyo yabadde mu Bende yazzeeyo ye nupu gyebadde oba gyeyatandikira Mwami Museveni kati ye gye yazze gyasaba ate obululu kati Sakozi akalulu kano nze siranku kalulu kensoose kwetegerezanga kano nga kajjuddemu emivuyo nkola kali ku muntu ogwo kati otulira isi n'akakiiko k'abaami byabakama mwami byabakama nga tuli okumutiira kwe kumukubira essimu n'amugamba nti abantu bano bakoma ddi n'agamba n'oba tulonda ku Lwakuna nkusikayo agakatonda mu ggulu yagamba constitution nga neba tulonda ku Lwakuna nkusikayo kakati watya ng'osiseeyo omuntu zaala lukamaze okumulonda kitegeezaawo bagaze kulangira Ssewanya naye asigadde afuga kubanga yaliwo okitegedde bulungi kitegeeza teweekanga akagendere ng'ogenda kulanga NRM ewangudde ebifo wano ng'ebiwangudde mu bubbi nababaka kubayisaawo kubanga bajja kumakulonda bagambe twatudde kalulu ka Mwami Daasi wano ebukoma nsimbi Daasi emikolo gyali tegiwera bulungi Ssenyonyi tiyabaddeko kusimattuka era kati ekibakoza kino baliva psychology byabufuzi batajetinga Walukaga n'abalala n'olaba bano nga bolaba bagundi balusagala kati mbanya tugenda kujeya abantu ba nupu 200 mutugenda kujema abantu ba nupu 200 kubene calculation tebikudde bugwe byokuwaba kati ne bateekamu omu atasobola kuvaayo nga n'ekyekwaso kye tekimala okibulira kakati kyobba kye baagala okukola bawulire owa pulogulaamu agikola nga agamba nti electoral commission oba mugamba talina bwenkanya nga Ssenyonyi yamuleseeyo
okitegeera olwo bali yabajjeeyo kuba yabadde tageti ogwa Ssenyonyi baali bagusalawo gwa kusatu we bajjawo Lusagala okiwulira uliriza we baali bajjawo Lusagala we baali bajjawo Lusagala we baali bajjawo Ssenyonyi we bagusala kwolwo bajjayo balusagala kwolwo lwennyini we bagusala enkeera waisewo olumu ne bagaa nti Ssenyonyi yakukoleza eki aguwonye bateekawo gwe balaba tasobola kuvaayo ne bateeka kuno basobole abantu abalowooza empolapata nnyo byabufuzi okugaa nti nga gundi ye yayitawo nga kooti zikola Ssenyonyi ye nga yayitawo kwawo babuuza mujemu ba NUP bokka nga kuddamu ngaakugamba nti Ssenyonyi we NUP olwo afunye ekyekwaso ate Ssenyonyi ono tasobola kukwata fayiro z'abantu adde yazigobe kakati ekyokubiri mwami Mawa kyagamba nti lwaki ne bajjamu bagundi ne mutakeera wano abantu balusagala bakedde Electoral Commission nga balina fayiro zaabwe ng'era bagamba twagala fayiro babadde babasena balaba batutte ekiwulire babadde babasitiddewo kyengezaako kulaga nti ngezaako bannansi okufuna obutali bumativu mu kintu nekyebagezaako okukola olaba lipulayi y'abali ababiddamu kubanga bali bakikola banankola ki era ebintu bino Sakozi ngenda kukubuulira babikola kusoomooza abantu butatuuka ku kigendererwa kyabwe naye n'ekirala Sakozi njagala tubeere balance n'ekirala amawulire ge nawulira nti bano ne bagula amannya g'abalonzi bano be basudde ne bapesitinga bupesitinzi ekyo nakyo abantu baffe balina okitegeera anti Sakozi era nkigamba nnyo abantu abasinga tebamanyi era nakigamba ndasooyo kati ate olumu abamanyi olumu abantu bagaana obbiwuliriza nti olaba ekintu ky'emikono ekyo amazima amatuufu kibaamu era Sakozi kankwe ekyokuleberako kyange ze singa nabadde nina omuntu gwendiringa naye ng'asooka kumpa ssente nange nandibadde nagwenjijjamu kuba waliwo omuntu yakwata endagamuntu yange najjuza ku lupapula okitegedde kitegeeza muwadde omuki omukono naye nga sikoze eki sigumuwadde kati emikono gino abantu abaginoonya n'abagigaba bonna baba bakyamu ti omuntu we bakugamba nti ngenda kuwa Matiya bamusanga awo ne bamugamba Matiya twagala otuwe kuki ku mukono tyaleeta ng'akwata ndagamuntu ndagamuntu ng'olya ajjuza oli yennyini yeyejjuliza n'okwejjuliza kubanga Matiya oluusi tamanyi oba Mawa tamanyi kuwandiika ng'agamba weebale nnyo okwatayo muki Matiya ng'asigala awo ayimiridde oba Mawa aba yaakavaawo n'owa PFF n'ajja n'agamba wange Sakozi agenda kwesimbawo twagala ku mukono n'akuwa ebiri n'omuwa bokkirira owa Lusagala oba owaani omulala bwe mwesimbye mu kifo kyekimu naye n'ajja n'akuwa omukono n'omuwaayo ebiri kati ate bagenda ku isi abantu kye batamanyi kyova bakumenya nnyo bandi badde bakuwa n'essente tusomesa abantu baabwe bwe bagenda emikono gino bateekamu oli waagusoma wano ng'ayingiza mu kompyuta ng'eraga nti voters mu kifo bwekiti gwe emikono gino gy'oleetedde muki ku lupapula ng'eyingiza bweti ng'eyingiza kompyuta ng'eyingiza muki bagenda mu buno busako buno kyokka kakati bano emikono gyamala obbabula nga balina obudde butono ebadde mu kamyufu simanyi banoonya gulawundi bakola ki abamu bagenda muki mu ssako ne bajjamuyo emikono nze baŋŋambye ate ng'eyaŋŋambye yabadde mwana fuutu soja wakuno nnyo bamuwana kaadi namusanze ayagana kaaba nanga kati gundi ogenda otya n'ofuna emikono egyaba NRM mu register ya NRM gyeyagigula n'agamba ogenda otya n'ogifuna kati fe twogera ebintu abamu abantu beetereze ne balowooza twogera bubi naye nabagamba ogenda otya n'ofuna emikono ng'ofunye mu gya NRM waliwo omukyala yawa mwami Lusagala omukono ate n'aguwa ne bbaawe NRM ye mukwano gwani
gwa Lusagala. Omanyi byobufuzi bino byetaagamu okunoonyereza ne tutayogera buki bwogezi. Kiri Nambe mukyatayogera nakyo kituufu, naye era nakyo tetuyinza kirabira sayidi y'emu nga twagala okutereeza, kuba Nambe mwayogere ku kya Ssenyonyi, naye ate eyo gyatutwala olumu nze ndaba nti wafu. Anti laba agambibwa nti balejjamu ono ne balekamu ono oli asobola okukola ki, naye nange nina okwetereeza. Kati kankubule Nubianli meeya naye yasigaddemu, Kawempe waliyo meeya naye yasigaddemu, Rubaga waliyo meeya wa Nuupu naye yasigaddemu, Kyengera waliyo meeya yaki ya Nuupu naye yasigaddemu, na wano wano bayitawo Nakawa naye yasigaddemu. Kitegeeza wano era y'Emakindi nabali wadde babbi nnyo, naffe twali tulina okukola ekituufu kubanga tumanyi tuvuganya naki n'abagezi. Oyo omusajja eyajjeyo bano Balusagala Naluli kye yakola, abadde kansala ewa Lukwago bagamba yava Mumbai oba abadde kansala ewa Lukwago. Kakati buli lw'oba ng'odiringa n'abantu nga bayaayi, oyina okukola ebituufu, oyina oziba ebituli byonna gwe byolaba, n'otagenda kunona mikono mu ssako, n'otagenda kunona mikono mu ki. Inze nga nze gwe bawa kaadi yaawo Walukagga waali mwami byabakama n'akola emirimu gye nga we yagikola n'asalawo ng'amateeka ge gamugamba, nze nadisikendiga muntu n'omu. Kubanga era Walukagga talina kyagenda kufunamu era kabeere nga sekendinze Magola, kubanga ekisooka kya byonna abalonzi abalonda mwami Walukagga abadde bamwagala abagenda okulonda Magola bakamugoba emirundi egi awo wakulidde we wali amaka ge, bakamugoba emirundi emeka gy'emyaka 10 n'emeka. Kimala Omugagga aba n'omukisa gino gwe mwaka gwagenda okufuga okuyingira Parliament. Ekibiina Walukagga ekyamuwa kaadi nono yateekayo empapula ze, kyokka ng'ono abadde mu byobufuzi emyaka 10 n'egi, Walukagga abaddeyo emyaka ena gy'abadde yakajja, guno avuga amalako gwa 5. Ekibiina ne kiga nti yadde gwe obaddeyo ono akukira kiddeyo ku kiri, tetwetaaga kuba na mulabe waffe wankomeredde. Era njagala abantu bonna ku kyebusiro kino kyabawo ekyokuyiga. Mbulwoba ng'ogamba nti pulezidenti agambye, kimanzi nagamba sigamba pulezidenti agambye naye wenfulamu kituufu nti ye tyabaaye pulezidenti agambye, naye nange ndi muntu nti pulezidenti awalimbye akwesezza obusungu bungi. Ebintu bya mirundi emeka wali wabadde ebisanja 3 abatuuze baamugaana, era ng'ajja mu kibiina gye yajja baagaana. Kyova olaba nti nze from day one era nagamba naye baba waddanisira gwe ngenda kuwagira, mbadde mpagirawo omuntu atya Walukagga yekka sina gwe ngenda kuwagirawo. Awo ne manya nti wali 0 sina gwe ngenda kuseketingawo. Tugenda kutandika okutambulira ku muntu gundi agambye bwati, gundi agambye bwati, gundi agambye bwati, naye gwe nga gwe obwongo bwo bugamba ki? Tuli wa Magola Busiro, tuli wa Magola. Sakozi nja kusaba oyongera okuuma channel eno ebeerewo emyaka emirala ng'egi, kubanga oyina omulimu munene ogw'okubuulira abantu abategeera abatategeera bakole ki, balekeyo. Ekintu kya Walukagga kibaddemu ebintu bingi okuviira ddala ku kaadi yagabwa olw'embeera ey'okugamba nti oyo tetujja muwa, oyo waffe, oyo si waffe. Ono alimu olwa NRM, ono ate muwagizi nnyo. Ne tutugaana otunuulira obusobozi bwaki bw'omuntu. Bwe tulaba obusobozi bwa muntu ne tujja ne tusaba akakiiko by'okulonda nako ne tukwekasiza eyo, olwo vulugu n'akola ki? N'ayeeyongera. Naye ng'ekintu kiviira ddala mu ffe nnyini nga tutandika ebintu byaffe n'obikola. Kati kankubuulire ekyakoleddwa olwaleero, era njagala nkubuuze, Walukagga bw'awagira Magola
Nuupu efuna ki? Walukagga bw'atawagira amagoola Nuupu efuna ki? Walukagga ali ku kabonero ki? Walukagga yavuddeko abadde waki wa Mbuleera. Ono ali ku ntebe ali independent. Njala ombuulire oba ggwe ali eyo mu komenti babeeramu olumu ne bavumulumira Walukagga bw'awagira magoola Nuupu efuna ki? Walukagga bw'atawagirwa Nuupu efuna ki? Bw'atuula n'agamba nti nvuddemu Nuupu efiirwa ki? Bw'oba tosobola kutunulira bintu ebyo deni omutwe gujja kuba gukutimawa. Ekiri mu kintu Walukagga nze kyensooka okulaba ekisooka Nuupu nga pate eba efiiriddwa flat ate ono ng'emuwadde platform magoola. Nze kyendaba ye eba efiiriddwa completely tagenda kugamba nti wanaabeera eri emiliyoni 2 ze baagala buli lunaku ajjaziwa mu Nuupu okuggyako ng'alina empisa ez'ekibiina kuba independent omwezi nyinza oba njogedde buli lunaku naye bawabulwa buli mwezi bawaayo mmeka 2. Nuupu tegenda kukola ki? Kuzimuwa okuggyako nga ye tajjaziwaayo okuggyako nga ye yakoze empisa ak'obuntu. Okitegedde? Kakati wano Nuupu kyefunamu nga Nuupu ani ono? Ono mulala Sseggona butayitamu awo Nuupu eba ewangudde ffenna tugwe. Awaliwo wiini. Okitegedde? Lwaki njogera olwaleero Walukagga akutta akazindaalo oba leero bajjo n'ayimye ng'alina magoola beetooloola n'agamba bannange temuwa Sseggona akalulu wano omusajja oyo njagala agwire ddala. Kikulaga nti efitina olirabamu nga Walukagga omu yayimba n'agamba nti oluyimba lw'oyiya ng'omaze okukaawa oba waluwulirako kizibu na lw'okuwooma ye mwami waki Walukagga lindako magoola n'avaayo n'agamba nti magoola n'avaayo n'agamba nti bano baali bamutegeera nti teyasoma era nze ne baŋŋamba ngende neewandiise ne sekulitala akola ki? Akimanyi tabamenya. Magoola agamba Nuupu obadde tofolowinga Walukagga aliwa aliyo ono kati ono kyoyagera kyekituufu akkatiriza bye bamugamba ab'ekitebe nti ono teyayi wane Magoola yagamba lwatu titemwemenya ono baŋŋamba talina bitabo essaawa eno gwatambula naye ono kyagamba nti abeera kuba ye yandiwoozezza ebyo byonna n'atuula. Naye mu Buganda oba mu nsi waliwo gwe bayita obuugi. Obuugi nalwo olumu buleeta obuki ate obuugi obwo bw'otobwegendereza bukusuula mu bizibu. Kyovula nambe emu yegendereza nnyo obuugi n'alwala nga bwa yero n'agana nesigenda bunywa wadde buzitowa nnyo. Obuugi bugenda kutwala abantu naye okiraba luvannyuma kubanga njagala ombuulire nga baŋŋamba nti ono teyasoma bakama bange baŋŋamba nga ndi musajja mukulu ne baŋŋajjayo ne baŋŋamba ono tebamumenya enkya n'embeera naawe ne tuttunka tuyinza okugamba kale tugyewo empalana naye nze mbadde nja kunsika ŋŋamba nti okukola ebintu nga Walukagga bwe yagamba nti oluyimba lw'oyimba ng'omaze okukaawa kizibu nalwo okuwooma nze ndaba ddala ng'ate kyeyakoze eki kyeyazeemu sakozi kati kankubulire bannabyabufuzi ne bw'onookola otya Magoola oyo n'amala agenda mu paalamenti n'afugayo ekisanja kye kimu n'akola bulungi kubanga ssente azirina n'akolera abantu b'e Busiro kale kasinge ne Nuupu nga naye emyaka 5 egyo ewunzike nga teriiwo naye maliza ngamba nze njakumaliza ngamba ti Walukagga bwe yayongerako erinnya lya Dduka Ekibabu nze musaba Dduka Ekibabu ky'ebyobufuzi
tutikinga kyawo kati kakati bw'oba otunuulidde ebintu bya Walukaga nga we bitambula njagala okubuulira andaba nampuliriza yenna omuntu era eyo ekimu ku bantu ba NRM abadde basinga abawagizi ekimu ku bantu ba NUP abadde basinga abawagizi abangi abadde Walukaga era ndowooza y'omu ku badde bagenda okukola likodi eyagala ofaanana ya Bobi Wine gye yakola mu Kyaddondo ne Bobi Wine gye yakola mu Kyaddondo nga polling station zonna 9 aziwangudde bw'oba tunuulidde Walukaga n'abatajetinga okumuwawaabira automatically Sseggona akola ki mwali okiwulira kubanga ekyabavugisa omusango guno naga atagenda gufrontinga naye ate omusajja we nagukola ki nagutwala mu kooti ngeri ono yakaliculetinze senga otunuulira abantu bano abasatu abasigalawo kuliko Kiyimba kuliko Magoola owenaremu abavuga kuliko Kiyimba kuliko Magoola kuliko ne Sseggona ajidde ku kibiina ki independent Sseggona ali ku ssaawa Magoola atudde katebe omulala ali mu bbaasi okiwulira ku bantu bano abasatu ababaddewo abadde batunuuliddwa kkiriza obagaana bonna babadde abasinga obungi bamuzibe naye kwabaddeko ow'ettulu ku lw'ekibiina kya NUP twabadde tetusobola kulonda Sseggona lwaki bw'olonda Sseggona olwaleero ku lw'ekibiina kya NUP talina kyagenda kutesesa ku lw'ekibiina kya NUP kyekisooka wabula ajja kujja n'eryanya alyemanyi wuliriza kubanga nabajjirayo oli ne bannona nga tebalina kyakukola nze w'amaanyi ekyo ekisooka ekyokubiri eyo wiini eba ya Nuupu ekyokubiri owa NRM yo tetuyinza kulinnyayo wadde enjala ekulume otya naye oli musiraamu tolya mbizzi okitegeera enjala newankwadde ekuluma otya tokyama wandegeya tokyame wandegeya ogaye tikalingendeko wano kukasa ebyokuleba ebiriwe wandegeya wano okiwulira kakati awo kati awokubiri yabadde haramu tetukyamye eyo kulya kabizi kayo kakati option yabadde esigaddewo nga Magoola nga wankubadde nti ayinako amabala naye nga wadde yaddeko ng'omubi omweru okitegeera newankubadde waliko amabala naye nga yaddeko ng'omubi ebweru lwaki olwaleero senga tugenda mu palamenti kkiriza obagaana ng'oyina Magoola naye ng'akimanyi nti amaanyi gange gonna okuyitamu wuliriza njagala ompulirize nze mbala mpiki yange gwe nawe nobala kati gwe mpiki gyobala yakazibwa Bashiri okitegeera kati oba yakagabo kati nze mbala eyange eteredde kati eyakagabo neyejja oluvannyuma kati wulira kati mukubala eyange eteredde neŋŋamba nti nze senga banyina kyenjagala mu palamenti naye nga Magoola ali mu palamenti naye nga Magoola akimanyi yayingirayo ku lw'amaanyi gaki ku maanyi ga NUP oyinza okwesanga nga Magoola ayinza obutakyuka nga woolaba Lutamaguzi nga woolaba Lutamaguzi wadde yali DPA naye twagendayo ne tumugamba nti ono era ekisanja olaba engeri gyakikoze eki gyakivuzeemu angambye wadde yali ku DPA ekiwulira kati nkubuulidde wadde yali ku DPA naye ekisanja olaba engeri gyakikoze eki gyakikutte kakati olwaleero n'omanya nti Magoola nze gwensembye kuba olwedde bw'otateekawo Magoola oyinza okwesanga ng'abantu banyiize abamu ne batalonda ne bagaka bajja kwake tugenda kukola ki
kulonda njagala owulirize tugende mpola anti njagala owulirize saagala nyingirire oyinza okuba olina kyoyagala okuyisaawo naye njagala owulirize abantu bayinza okunyiiga ne bagamba nti kebajjeeko walukagga tetugenda kukola ki kulonda olwo abakiyimba ne bajja ne balonda kitegeeza baasi ebeebayodde oba olwo abawaluka abasagona ne bajja ne balonda wali abawalukaga banyiize okitegeera olwo era gundi aba bakoze eki kubanga ye gundi munafu olede gundi ye abadde munafu ono wesaawa owakatebe gwe tondesinze abadde munafuko kubali atudde katebe naye munafu abadde munafuko kubali olwo abawalukaga banyiize abadde munafuko kubali kubanga bakamuwangula emirundi emeka abadde munafuko kubali okitegeera kakati omu ayinako financial muscle ey'obubbi n'ey'amagye ne ssente ekiwulira omulala ayinako financial muscle ajja tuteesa bye twagala ate abadde waffe nnyo ekiwulira kakati omulala asigadde awo mabega ye munafunafu ali awo kati nempulira mwalimu ye kati kamala okubulya ekisembayo nga bwegambye nti owettulumba muzibe okiwulira nga bwegambye nti owettulumuki kitegeeza eyali alaba we twagenda okusensitize yali ani yali walukagga ng'ono alimuko olwettulu kakati tujjayo owettulu wadde gwe tusigazaayo kubanga omusika gwe wadde olonze afudde anti kino kyefaananyirizaako kati oyagala gamba wuliriza oyagala gamba nti kewalonda omusika n'ogamba nti nze mukyala wange gwe nawasa empeta yagenda okunsikira omwana oyo waafa gwe wazaale bali tavayo nakusikira kati sokoli nze ekintu kino kiriwo ekiti nze ekisookera ddala mu byonna nga ntandika argument eno walukaga yadde talina kyafiirwa oba kimwongerako nga tasekendinzaani yadde talina baboda nga waliiso limu talina element akawuka ne kamugwa mu liiso eryokubiri nga muli mu kuvuga mugenda muli ku sipiri ono waliiso limu ono gwagambye owettulu talina elementi naye ate abasigadde bamuzibe soka owulirize muli ku boda akuweese wattulu gwoli muzibe gw'otuddeko kati tulaba ffenna fennopu ffe bawagizi tulaba bulungi nnyo gwe atuvuga wa boda mpagisizo wa boda wattulu alina limu talina elementi akawuka kamugudde mulina eriisa ate eddamu lyetulaba nti lyeddamu ate amayembe akwate kulina eriiso agire aba akoze eki nze omuntu in the first place atagondedde mateeka ga kibiina ge baateekawo kyenkugamba kiri kifaanagana n'ogamba nti n'omufunyi ow'ettulu n'abavuga ku booda ate akawuka ne kamugwa mu liiso eddamu anti amayembe agata akwate kulina eriiso likole ki in the first place watogondedde mateeka we have no assurance nti bw'otuuka eri ogenda kuteesa ebyaffe kitegeeza osobola okuba nga nawe olina ebigendererwa bino ng'ekibiina kigambye bino era n'ojeema watujeemerako ogwasooka okitegeera watujeemera omulundi ogusooka kitegeeza osobola okujeema ogwokubiri nga tukyalwana nti n'omusajja bamuwanduukuludde n'ojja n'okola statement etagatta nti nze nategeera nti bagenda kunjana ekibiina kyaŋŋamba kyovulaba nakola ki era nze yakola press conference waka ewuwe n'agamba mbu nno ndowooza mulabe abataasoma yakyogera kiripu nja gikulaga yagikola bwalina budde nga buwungeera yes budde bwali buwungeera yayita n'abantu we nze omuntu akoze bw'atyo toyinza kuŋŋamba unless otherwise awe batandikira gwe nawe kennyini amusekendinze okutandika okugamba okuleka nga waliwo ekyabadde emabega kyova olaba pulezidenti we yabadde ayogera ekibuzo bwe baakimubuuzizza yakyebalamye dife kadi twagiwaani era nja kuwuliriza teyagambye nti twateesa yagambye enjogera ne walukaga okitegedde yagambye walukaga twogera naye olwolwe lugenda kwogera naye naye ffe gwe twawa kaadi ye yakola ki yeseetu okitegedde so ekintu ekitegeeza nti nabo
tosobola kera ku makya nosekendinga muntu ali independent tagenda kutambulira ku birowoozo because already the word independent buba bujeemu wajemedde ekibiina era waddembe n'okugera mu palamenti waba n'ateesa ebyena abagamba benteeseza bino bibadde ku byange si bya kibiina kubanga siri ku kaadi yammwe kakati ekigambo independent kituufu oba oteesa bibyo n'abantu abakola ki abakutuma naye otulabyeko ba independent sobalaba baawukana okusinziira ku bagizi bwe bayina kankuwa ekyokulabirako olwaleero nsereko independent kizibu okwagira kireeso kya NUP okiwulira ontegede kyegamba nti waliwo omuntu nga independent mu parliament naye nga ajja kuwagira bya NRM waliwo omuntu nga independent mu parliament naye nga ajja kuwagira bya NUP kyova olaba Bobi Wine we yayingira mu parliament NRM yasituka emulwanire kifuupu yayo nga tagenza independent n'abo opposition ne basituka bakole ki okiwulira nkyengezako kulaga nti kuba kusendereza eri nti gwe munnange wuliriza byaffe bwe tutuuka ekyokuyisaawo tuyiseewo ki nze nkugambye Walukaga yabadde afudde gwe twalonda omwana gwe walonda okusikira akoze eki kyova olaba eddamu etwayinza dikola ng'ogambye nti omwana wa mukulu wange yali nsikira naye kati anti kati independent ofa atali independent bamugjeemu afudde bakuzike nga tebakusikirenga mukulu wayi n'abaana gweoyinza okukola eddame n'ogamba nti abaana ba mukulu wange bali nsikira naye kati bafudde owo afudde oyina omu olonda kuwa mukulu wo okiwulira kati kamala okubuulira mu byobufuzi bikulembeza ebintu bisatu osobola okubawo amazima omwesimbu n'omuluvu ebyo byonna bisoboka wuliriza byonna bisoboka olwaleero nga Busiro South Busiro East babaza okujjayo Walukaga NUP gwe yaleeta olonda ku bano kubanga ekyanyumisa bano tebatuukiridde kati n'olondamu eyali yaddeko n'ogamba wakiri katubagireko ku ono naye ate bw'oleka atatuukiridde n'oba wa chansi atatuukiridde ddala gyayitawo lindako kati kati munagenda gwe mwajjamu obwesige ne mugiwa omulala nga tatuukiridde mu kaseera akatono wulirirako gwe mwavetinga ne mumugjamu nti tatuukiridde ne mutamuwa kaadi wabula n'afuuka prodigal son n'agenda n'akola gundi mu ddakiika eno n'afuuka rebel mu ddakiika eno mumusekendinga muti ati yatereezezza mu kaseera akatono muleke mumusekendinga nti kati gwe tubatudde emabega munnawe kamala okubuulira wuliriza kamala okubuulira ono gwayita prodigal son munange yakomawo neyenenya owuliriza yakomawo neyenenya anti ngeze mukyawandiikibwa kye oli omwana eyadduka nga senemuganda yakomawo n'akola ki mukwenenya muzadde we n'akiraba wuliriza n'akiraba nti asaanidde okukola ki osonyibwa olwaleero mwami Magoola njagala ombuulire okujjako nga mwe mugamba okujjako nga mmwe mwawabira Walukaga ng'era mugamba nti mbadde museetula mpiki yammwe ya Sseggona kuyitawo bwe mbadde temuseetula ya Sseggona wulirirako bwe mbadde temuseetula ya Sseggona oba yakiyimba mubadde mwagala NUP gundi egirekeraani tulina okwenda osinga kubanga gwe tulaba wakiri ali yaddeko lwaki yamututte mu woteeri yamugiridde okujjako anti wuliriza njagala owulirize mugundi wuliriza akantu konna ak'okuddamu kali wano wuliriza Walukaga gutwawa tiketi era ng'alina ebisaanizo byonna era mu mateeka ag'akakiiko ak'ekontuko ak'ebyenjigiriza n'amateeka agafuga eggwanga Walukaga atuukiridde okwesimbawo okubeera omubaka wa Busiro East. Walukaga ali ku university kigeza obwetaavu bwa senior 6 yali abuyitako dda era ebiwandiiko nga bwe byayogera naye mwami byabakama n'akakiiko ke ebyogoberera amateeka kabivaako dda era nga bwe nagambye nsike kali mitambo egy'okulonda kuno kubanga Lwashande yakoma mu Pitu
ali mu race ne Walukaga ali ku university yali mu race n'abalala bafaanana bwe batyo n'ekyokulabirako ekirala wakirabye Makindye bayemba meya so bye bakola bena babikola mu bukyamu bwe babikola mu bukyamu bwe badenominatinga Walukaga kitegeeza tetulina candidate Awemba Denzija naye Walukaga ye candidate waffe era ye MP waffe ate omuntu bwe tumukwasa flag yabeera omukulembeze waffe mu constituency fe obukulembeze tetugaba bwa Museveni ti bwa kigumaza no abano obukulembeze obwo era abano obuvunaanyizibwa tukulembera kakati Honorable Walukaga kubeera mpuliziganya naye byako bw'abaakola okusalawo konna kaneebuuzaako nangamba Mr. President nsaba ekibiina kinzikirize neekenneenye bakandidate abalala abayinza otufaanana tulabe gwenyinza okwatagana naye ye nga candidate kubanga ffe ekibiina titu endosinga candidate gwe tandosinze officially kiba kikulu nnyo ensi netulaba nti tugoberera byemba mugoberera ng'ekibiina tukiririzaamu ng'ekibiina naye ate era mu ngeri emu ondabye nga ngende eyo gye tutalina candidate ne endosinga ab'enkyukakyuka ono wa PFF nalabako ng'oendosinga wa PFF mu Western Region yes n'abalala ab'enjawulo so should we abeera expect independent nga tetulinawo candidate naye ng'obaoli awafaanaganya endowooza so should we expect you era okwendosinga Magoola wadde tali ku kabonero kaffe akambulera well tujja kuba guided ne Honorable Walukaga so Kali Sakozi ekyo butamuleta ku kitebe lindako simanyi lwaki ekyo mukikoze ensi yonna social media yajja balabye conference Kyagulanyi yakoze yakoze era terimu ffe tugenza nokola program ndowooza nga byo byatuuseeyo ki dda balabye yayogedde atya ebyo kubanga nze lwaki mbagenze mbadde nange nakirabye era mbadde nakyogera dda naye waliwo okuwuliriza n'owulira naye nga totegedde ebyo byanjawulo tosobola okuwuliriza Kyagulanyi bye yadde ayogera naye ate n'otabitegeera otegedde kubanga ayinamu obuwaayiro bulinga busatu n'agamba ffe twendosinga candidate bwetwawa kadi Walukaga n'amaana agamba nti ffe ng'ekibiina twagala okutambulira mu mbeera entuufu abantu gye bakola ki n'agamba Walukaga yatusaba yasaba ekibiina so ekibiina si kyekyatuula ne kigamba nti tuleeta ono okitegedde kyegambe nti waliwo okuyira statement ya Kyagulanyi naye n'otagitegeera owamawulire alina wambuuza n'agamba nti Awemba Denzija oba owidde kyamubuuza n'amugamba nti Walukaga yansaba oba yatusaba tugamba yagenda ayogere ne baani ayogere ne bakandidate abasobola okukola ki basobola okutambula nabo era n'olweggulo genda bannyonnyole ndowooza kiki teyayogedde nti bannyonnyole okukitegeera genda tulabe byanaaba atukoze eki atugambye kitegeeza ki kitegeeza nti nopunga ekibiina Walukaga yakisaba tibannange oba nsaasaanyiza ssente zange oba nkoze eki naye nsobola okutambula ne Magoola nanziriza kuki kasente era najja n'akunnyonnyola ne namba emu akigumizza bulungi nnyo kyebadde gamba nti effitina gundi bw'atuwangula tuba tufudde tugende mu busiro tulemese ono kubanga naffe yatukola ki yatulemesa ebyobufuzi we bitambula kati okusinziira nga gwategedde statement nuupu ekiri ku front oba ekiri mabega waakyo nuupu bw'owuliza statement tekiri ku front statement bw'oziwuliriza ebintu biri wantu w'abantu aba wakati wa Walukaga ne Sseggona ekirala wakati wa Walukaga ne Magoola ekirala kankubuulire Sakozi
abantu bwe bajja abalonzi okulonda munnange balonda lumu oyitasobola kubanga agaye nti kuwampuliddeko nambemo yakoze statement nti abalonzi bayinza obutajja olwokuba walukagatakola ki taliimu bwe bajja okubalonda president olunaku lwe balonda president lwe balonda naki na MP kati bali mulanzi nagambye waliwo omuntu atuuka n'alonda president n'agamba ffe bamugjamu sijja kulonda MP n'atinga president yekka abo tubalako ku polling station bangi naganze nonda president ogu nga ntambula